Chameleone afunye omukisa nga Happy Powers BBS gwe afunye ku NBS mukadde ke kamushe kalanzi naye omukisa gwe gumutomedde eyalumba President Museveni ndoza kisirani kye kimwambadde abasidi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo gwe mkutu kwoli. This is the night shift. Tuba tugenze maaso n'okubanga tusonga buterevu ogenda maaso n'okubanga tugamba ebigambo mukwano gwange ngenda maaso n'okuba nti olaba eddakiika eno. Olunaku olwaleero tugenda kutandika ne Dr. Jose Chameleone oluvannyuma lw'okubanga atuuka mu ggwanga. Mwana mulenzi Chameleone olunaku olwaleero bagenze maaso n'okubanga bamussaako emikono. Ojja kujjukira bwe yatuuka mu press conference yatugamba nti waliwo okusaba okutegekeddwa. Olunaku olwaleero okusaba kuno kugenze maaso n'okubanga kuba nga mikwano gye n'abazadde be n'ekereziya zinatuuka gy'oli tukusaba yongere okumutuusaako obujjanjabi n'abajjanjaba bafunise obabusobozi okufuula ebijanjabi entuufu n'eddagala ettuufu ate era bisobole okukola obulungi. Sazaamu byonna ebiyinza okuba ebikyamu mu bulamu bwe, sazaamu eziyinza okubeera enkweto omulabe sitaani, sazaamu ebiyinza okubeera ebitali byakwagaliza bulungi. Beesiga Katonda Mukama wange, buli ekibaawo buli ekirijja sirinyeenya nyeredde ku ggwe Mukama wange. Mukama abeere nammwe, Mukama abawe omukisa abakuume abatuliza amaaso amakulu. Amina nyweredde kuggwe Mukama wange. Mwana mulenzi Chameleone oluvannyuma lw'ekimbe ekibadde kigenda maaso n'okumubala embirizi okumala ebbanga erisukka emyezi 4 bw'eddunga tali mu ggwanga. Olwakomyewo yagambye nti ddala kigwanidde okubeera nti yagenda maaso g'omutonzi era bagenze maaso n'okubanga bamuteekako amazzi ag'omukisa essaala negenda maaso n'okuba nti ekwajja era he is very very ready ogenda maaso n'okubanga akuba bannayuganda omuziki. Mukadde ke kamu nfunyekoko akatambi ak'ebyabadde mu nnyonyi nga Chameleone akomawo bwe yagenze maaso n'okubanga asinkana bannayuganda mu nnyonyi eyo era ne bamugamba nti nedda ssebo Uganda's legend togenda kufuluma nnyonyi nga totusabase ku muziki mu mbeera emu oba endala. Mama wabana mera mukuchakala. Oh chimanye rupiri akazanyo. Kerusi waliyo wetiwala. Wetola mama kera kumaliri. Mama wote ngare kamumuliriyo. Umo wesi. Mama wabana bange wesi wango wange. Toanga waka. Kwagalajo. Exactly kabadde kaseera kanjawulo nnyo nnyini ddala eri bannayuganda ababadde ku nnyonyi y'emu ne Dr. Jose Chameleone era kino kyali kintu kye batasobola kubanga bakkiriza okubanga bali ku nnyonyi y'emu n'omukulu ate ne bamusaba agende maaso n'okuba nti abasapata ku kapera musajja wa Katonda n'agende maaso n'okuba nti akabawa. Dr. Jose Chameleone teyakomyawo olwakomyewo mu ggwanga gw'omuziki yatandikidde ddala okubanga agukuba mukadde ke kamu n'okubanga asakira muganda we Palaso obuwagizi obw'ekivulu ekigenda okubaayo mu May w'omwaka guno. Mukadde ke kamu era bagenze maaso n'okubanga balinnyako stage basatu era balese abantu wali ku The Villa nga bagenda maaso n'okubanga bakyasaba kasampo oba babongereyo akapeera.
That is it, the Mayanja brothers for you, Palazzo, Wizo, Chameleon. Bagenze maso n'okubanga balinya wali ku the villa era omuziki ne bagenda maso n'okuba nti bagukuba bannayuganda mu bujjuvu. Mwana mulezi Palazzo ali mu kubanga buli watambula ategeeza bannayuganda ku kivulu kye kiriyo mu May. Ate era mukadde ke kamu ne Dr. Jose Chameleon agenda maso n'okubanga ayita bannayuganda babeererewo mwana mulenzi Palazzo mu kaseera akafaananako bwe kati. Mukadde ke kamu Chameleon ono nga yakatuuka mu ggwanga ali mu kugiyaringa towards ekivulu kye ekisuubira okubaayo ng'ennaku z'omwezi lumu August. Ekivulu kino okusinziira ku information eriwo kigambibwa nti kyakubeera Kololo. Yes, bannayuganda bagenda kubanga bajjuza Kololo for Dr. Jose Chameleon. Wabula ate Chameleon we yatuukidde nga mwana mulenzi amanyiddwa nga Reigi ali mu kumukuŋŋaanyiza akawumbi kalambirira ak'ensimbi 1 billion for Chameleon. Wabula mwana mulenzi ono we yatuukidde Chameleon nga tetunnakakasa oba ne miliyoni yaweze. Wabula gye buli neeno bannayuganda bakyebuuza babuuza mwana mulenzi Reigi nti essente ze wakuŋŋaanyiza wakakuŋŋaanyaawo mmeka ku kawumbi k'ensimbi k'olina ogenda maaso n'okubanga owa Dr. Jose Chameleon mu kampeni yabadde emanyiddwa nga 1 billion for Chameleon mu buufu ofaananako bwe buti. So that is Dr. Jose Chameleon for you. Mu ggwanga yagenze maaso n'okubanga asimba amakanda olunaku lwaleero nga 17 April bagenze maaso n'okubanga bamuteekako emikono abasumba oba abatutwala mu ddiini ne bamusabira era emikisa kati agiina gimubunduguddwako kati mumulindirire kubanga abasakata omuziki mmwe mumanyi kye munaamuwa. Kale bwe tubanga tuvuddeyo eyo mwana mwala gw'olaba ku screen eddakiika eno si mulala amanyiddwa nga Happy Powers. Happy Powers yabadde akola wali ku BBS Terefina program emanyiddwa nga Sumulula. Wabula ngono yamaze okubanga asala eddiiro n'ava ku BBS Terefina eyaffe straight n'agenda ku NBS TV wamu ne Next Media jajja waazo oba abatwala bonna atwala TV nga NBS, Sanyuka TV, Next Radio, The Nile Post n'emikutu emirala mingi mukwano gwange n'amaaso kuba nti olaba Afro Mobile n'ebirala. So mwana mwala Happy Powers oluvannyuma lw'okuva ku BBS Terefina eyaffe n'agenda ku Sanyuka TV wamu ne NBS. Mwana mulenzi omu ku baludde mu mawulire era nga agabaddemu ebbanga ddene ate naddala gano ge tulimu aga entertainment amanyiddwa nga Ibrahim Mukasa agenze maaso n'okubanga awandiikira mukwano gwe ebbaluwa n'okubeera nti akola observation ku ntambula ya Happy Powers okubeera nti yavudde wali ku BBS Terefina eyaffe n'agenda maaso n'okubanga ayolekera paka ku NBS TV. Ebbaluwa eno ngirabyeko era kyekyo kyolaba screenshot yayo yeyo eri ku screen yo egamba nti yoga Happy Powers. Ebintu bitaano ebigenda okukyuka mu bulamu bw'omukyalo ono. Ebifaananyi byolaba bye bya Happy Powers ate ne bali ogenda maaso n'okuba nti olaba screenshot eno. Badde mugamba nti ebintu bitaano ebigenda okukyuka mu bulamu bw'omukyala ono. Ekisookera ddala omuwendo gw'abantu abagenda okumulaba n'okwongera okumumanya ku TV gugenda kweyongera okuva ku bitundu 48 n'obutundu 9 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 81 n'obutundu 9 ku buli 100. Ekyokubiri, omusaala sente ezigenda okumusasulwa ku TV ya Next Media oba NBS n'Ensanyuka zaakubisiddwamu ebitundu 5 ku buli 100. Mukadde ke kamu ekyokusatu bargaining power oba embeera okay katukitwalirawo nga bwe bawandiise sijja kunyonyola. Bargaining power egenda kulinnya okuva ku bitundu 3 ku buli 100
okutuuka ku bitundu 8 ku buli 100 bwe kinaatuuka ku nsonga ya ddiiro ez'enjawulo nga Happy Powers ali mu field. Ekyokuna, brand oba erinnya, anti ono bwe kituuka ku brand ya Happy Powers egenda kwambuka okuva ku bitundu 25 okutuuka ku bitundu 75 mu katale ka TV ate era wamu n'amawulire. Mu kifo ekyokutaano, obuyigirize n'ebitabo. Bw'abanga omukyalo ono ebitabo byanoga nga si byajjuule, omukutu gwa Next Media gugenda muyambako okwesimbawo mu byobufuzi bw'abanga alinamu ekirowoozo ekyesimbawo mu kibiina kya NUP People Power, kubanga alina obwongo era mukyala mugezi. Kale bwe tuvaawo still nga tukyali ku baluwa enewandiikiddwa mwana mulenzi Ibrahim Mukasa agamba nti NB na bino bikulu. Ekisookera ddala, klasi y'abasajja ababadde bamuganza nga kwotadde n'okumukuba amatooke egenda nayo kulinnya okuva ku bitundu 39.8 okutuuka ku bitundu 85 n'obutundu 7 ku buli 100. Ekyokubiri, loogi n'ebisulo. Tagenda kuddamu kusula mu bisulo nga tebiri ku mutindo gwa 5 star, kubanga buli lw'olinnya eddaala olina n'okulinnyisa ebifo mw'ogenda okusula. Mwannyinazi ogenda kutandika okusula n'okusiba ku Sheraton, Serena Hotel Kampala, Serena Kigo, Speak Resort Munyonyo. Era omusajja atasobola bifo ebyo bambi mwesonyiwe. Mu part 2 nkomawo n'ensonga y'obufumbo n'omusajja ow'enkalakalira. Nsigadde nze Ibrahim Mukasa wano ebbakuli naye nazimba mukono. Akategedde. So that is Ibrahim Mukasa for you, ng'agenda maaso n'okubanga alambulula ku kyokubeera nti mwana muwala Happy Powers yatambudde n'ava ku BBS Terefina eyaffe ate n'agenda maaso n'okuba nti ayolekera wali ku NBS. Bangi bagamba nti Saimo Kawalaata yaguddewo ekigwo mwera katono atulike akaabe nga atasobola kukikkiriza nti munywanyi we bwe babadde bakola ku TVN ya BBS programs mulula nga baflowinga bulungi agenze maaso n'okubanga amulekulira ne sekulekulira yenna. Ate bangi boogedde nnyo ku kya program mwana mwala Happy Powers gyagenda okubanga akola ku NBS program ene manyiddwa nga Barometer akasameme program ya byabufuzi. Bangi bagambye nti omukyala avudde mu lugambo agenze direct kubanga akola a political show. Ate abala ne bagamba nti yes, wano omutindo guba genze maaso n'okubanga gulinnya bakube n'alongo Happy Powers mu buufu okufaananako bwe bityo. Kale nga tugende wa Sheikh Kalanzi omukubi wa Nako, njagala okutegeeza ku Ejokuna Farms Company Limited mukwano gwange bano bagamba bakuguza obukoko okuviira ddala ku bukoko obw'olunaku olumu paka ku nkoko ezikulidde ddala. Balina Rainbow Roosters, balina Saso, ate era mukadeke nkamu balina ne Croilers. So osobola okuba nga obeeyunira basangibwa Ntinda okumpi ne Victory Church. Ensonga zonna ezikwatagana n'ebyenkoko bazikolako, bakuwa vet doctor wa bwereere singa obeera customer waabwe. Kale katugende wa Sheikh Kalanzi omukubi wa Nako. Omukubi wa Nako kyaddaaki yagenze maaso n'okuba nga bamuyiwamu emmotoka kapyata era omuzannyo tewakyali. Sheikh Kalanzi agamba nti kati Nako agenda kubanga azibakubira mu brand new car eyamuweereddwa. Number plate y'emmotoka eno eri mu Uganda ntegeeza buli abadde agisuubira okugikoppa kikwetaagisa ate okuddamu okukakola. N'olwekyo abatera okukwata kwadde emmotoka ku kkubo giwunye baleero omukutte ya Nako. Tujja kudda ku digito, temufaayo. Tujja tugira tuvuge eyo, tujja kudda ku digito. Inshallah. Sheikh Kalanzi emmotoka eyamuweereddwa yeeyo nno gy'olaba mu bifaananyi bamuteereddeko number plate nti Sheikh Nako, but number plate eyo baba babiseko busi kantu ku lunaku olw'okubanga ba unveilinga ekyo kye baba bamuwadde oba kye baba bawadde omuntu ng'ekirabo. Bataddeko balloon eza white wamu ne green. Sheikh Kalanzi omusajja ono amanyiddwa ennyo kuba nti erinnya lisituse nnyo
kuba nti ayogera nnyo naye nga musajja mukulukulu naye ayogera nnyo ebigambo by'ekivubuka n'okubeera nti yagamba buli muntu amwesimbamu asobola okuba nga amutonya ne sekutonya yenna. Sheikh wabaddewo drive ebadde etambuzibwa ku social media nga baana baali batandise okuba nga bagamba kabamusondere era baali bakuŋŋaanya obukadde 28 okubeera nti bamugulirayo ku kamotoka wabula ate ebyokusonda saategedde embeera mu speed y'amaanyi nga Sheikh emmotoka egenze maaso n'okuba nga etuuka nesse kutuuka yenna mu buufu obufaananako bwe butyo. So Sheikh Kalanzi is a very happy man era Sheikh bwali ali musanyu ba Sheikh bannengera olaba ekimu ku kifaananyi awo bagenze maaso n'okuba nga bajja babeerewo direct ku mukolo guno ogwagenze maaso n'okuba nga gubaawo nga gugenda maaso n'okuba nga gutinta ogw'okuba nti bamukwasa emmotoka mu lujjudde era mu bujjuvu. In fact waliwo akatambi akaali kakwatibwa nga Sheikh atudde ku piki andooza byali bitundu oba bwayisaawo abaana nga bajja bamukwata ku katambi akyandiba nti kyekimu ku byawaliriza bakulu banne ba Sheikh abamu okugamba nti omusajja wa Katonda ono yeetaaga okubanga aweebwa ekidduka. Ate era mukadde ke kamu emmotoka endala gy'olaba mu kifaananyi emmotoka eyaweebwa Sheikh Kiti. So bagenze okuba Sheikh Kalanzi emmotoka nga wakayita omwezi ndowooza nga gumu gokka nga ne Sheikh Kiti agenze maaso n'okuba nga aweebwa enzirusi kwokomya amaaso mukwano gwange mu buufu obumu oba obulala. So Sheikh Kalanzi oluvannyuma lw'okuba nti nno wiiki ng'emu emabega abadde ali mu kutavujjana oba nga ali mu kuba nga avaawo bubi n'abaana ba NUP ababadde bamulumbagana here and there mu mbeera emubayindala olw'okuba nti ebigambo bye yayogera baali bagenda maaso n'okuba nga babitabulatabula oba abaana babisalaasala bubi okakana nga abaana bamulumbaganye here and there wayisa ate akaseera si kanene onagenda maaso n'okuba nga dunda amuwandako eddusu n'aweebwa emmotoka. Kale katugende ku story ya Gayo ono yalumba President Museveni wabula nga tetunatukanja kutegezaako Alson Painters UG bano basiizi balangi ku 0705 1936 oyagala kubanga osiga langi ekizimbe kyo kuviira ddala ku rumu emu paka ku bizimbe ebyenkula yonna osobola ogenda maaso n'okuba nti obakubirako here and there mukwano gwange. Kale bwe tuba nga tuvuddeyoko awo waliwo Gayo ono amanyiddwa nga Yoram Baguma emyaka 28 egy'obukulu nga abeera Bugabo Cell Katabi Town mu Wakiso District. Gayo yogolaba ku screen era ekifaananyi kiri ekirala kyolaba kyekifaananyi ky'olunaku we baamukwata ng'alumbye President Museveni. Ojja kujjukira bino byonna byali kawempe. Bino byonna byali kawempe olunaku olwalusembayo kubanga bakuba campaign. So nakoze story negamba Gayo ono yabadde aleeteddwa maaso g'omulamuzi ng'ennaku z'omwezi 15 wabula bwe yaleeteddwa teyakkiriziddwa kubanga yeewozaako yadde okubaako kyayogera. Yasomeddwa emisango egy'okutaataganya eddembe ly'omukulembeze w'eggwanga n'okugezaako omunyiiza n'ebiringa ebyo wabula omusango gwasomeddwa Gayo ono bwe weetegereza guba gukwata kyakubiri mu misango egikyasinze okubeera n'ebibonerezo mu ggwanga Uganda. The charges he faces attract the second highest punishment in the criminal justice system. Nti bwe tudda mu layini y'amateeka omusango gwagenze maaso n'okubanga egimu ku givunaanibwa mwana mulenzi Yoram Baguma eyalumba President Museveni mu lujjudde yali agala okuba nti nno bagamba amutuusaako obulabe n'okumunyiza n'okumutaataganya. Omusango gwe gukwata kyakubiri mu misango egikyasinze okuba emikakali mu ggwanga erya Uganda. So mwana mulenzi Yoram bwe yagenze maaso n'okuba nga asimbibwa mu maaso g'omulamuzi wali ate n'agenda maaso n'okuba nga aplinga guilty. The charges of acts intended to annoy, alarm and ridicule the person of the president contrary to section 24B and C of the Penal Code Act. Etteeka lyagenze maaso n'okuba nga taataganya liri mu kawaayiro 24 ne cha aka Penal Code Act eggwanga nyaffe Uganda. So mwana mulenzi ono yagenze maaso n'okuba nga aleetebwa maaso g'omulamuzi yagenze maaso n'okuba nga akkiriza emisango era bwe yabadde ayogera olulimi olunyankole ayina bwe yagambidde zonze nja byogera mu luzungu yagambye nti I wish to apologize to that charge of attacking the president nti ayagala kuba nga yeetonda olw'okuba nti yalumbagana omukulembeze w'eggwanga mu bufu obufaananako bwetyo. So mwana mulenzi ono omusango gwe oluvannyuma lw'okuba nga akkiriza nti yazza omusango gwe gwayongezeddwayo
paka ng'ennaku z'omwezi 3 Maayi. So agenda kumanga abeera obanga yeebaka mukomera omwezi omulala mulamba n'ekitundu olwo aligenda maaso n'okubanga aleetebwa formation mukadde akafaananako bwe bityo. So state alina okubeera nga ayita mu nsonga zonna n'okulaba engeri gye bagenda okubanga bakyajinga omwana mulenzi ono. Etteeka ligamba ki? According to section 24 of the Penal Code Act, any person who with intent to alarm or annoy or ridicule the president willfully throws any matter of substance at or upon the person of the president, willfully strikes the person of the president, or assaults or wrongfully restrains the person of the president, commits an offense and is liable to imprisonment for life. Etteeka bw'olisoma liri lye nkugambye, etteeka eryo bw'ogenda maaso n'okubanga osoma akawaayiro ako ka 2 aka section 24B ne C kagamba bwe ntyo nga bwe nkusomedde nti singa omuntu yenna abaako ekintu kyakola ekitataaganya omukulembeze w'eggwanga okubaako kyamukasukira, okubaako embeera gy'ateekawo esobola okukanga omukulembeze yadde okumunyenyaamu n'okuba nti emuyuzayuza n'okuba nga emunyiiza, osobola okusibibwa obulamu bwo bwonna mu kkomera mu buufu obufaananako bwe butyo. Omukwano gwange ngenda maaso okuba nti olaba. So mwana mulenzi amanyiddwa nga Yoram Baguma, ebibye byayonoonese kaweddemu dda. Kale wabula mu buufu bwe mugayo n'agamba nti alina bye yali ayagala ogamba omukulembeze w'eggwanga, ekyo tebakitutte nga ekikulu. Kale bwe tuba nga tuvuddeyo koko awo, waliwo omwana muwala olunaku olwaleero wa mobile money mukadde ke kamu akola ne agent banking bamufeze bukadde, wabula bajjidde ddala wakolera era ebiddiridde ategedde bamaze kuba nti bavaawo nti ono afereddwa era amaziga ne gatandika okuyika agajjulujulu. Bana kakana Exactly, how would you react in such a scenario? Okola mobile money oba agent banking ne bakulumba abafere nga tebakozesezza maanyi ne bagattagatta obwongo kakano ogenda okwejjuukiriza nga ssente zonna ku account eza capital baziswipinzeeko, oyinza kuzzaako ki? Kulabula eri bannayuganda mwenna mwongere okubeera cautious, security cautious naddala mu buufu obwo. Abafere bo kwe bali ku kkubo batambula. Bwe bakusanga nga toli ku gaadi bulungi bamaliza bakkubye akasente. Era mwana muwala ono ye ebibye birabikanga byanditabukanga. Tuteekateeka okuba nga tuva wano njagala kubalagako ka video kano. Firimu za Uganda ddala zikuze ne sekkula action ennaku zino ezifuluma muganda wange. From Wakariwood, Uganda, home of the best movies. What the hell? Oh my God! Jesus, fool! New York City! New York City! Oh no! Oh no! Ate ngattako ki bwe kityo nno ne Real Madrid olunaku lw'ejjo yabadde yogera nti oh no ng'Arsenal agitadde ku kalya. Mu mawule gaffe aga sports nga tuva wano olunaku lwajjo tekikyali kyamawulire nti Arsenal yakubye Real Madrid second leg ng'ate ne first leg era Arsenal yaguwangula 3-0. Second leg Arsenal yagenze maaso n'okubanga ekuba goals 2-1 thanks to goals from Bukayo Saka. At the same time mwana mulenzi Martinelli nga assist zonna zakoleddwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Mikel Merino mu buufu obwo obufaananako bwe butyo. So that was it. Arsenal yagenze maaso n'okubanga eyitawo okubanga esisinkana PSG ku semi final eza Champions League. Wabula bino nga bimaze okubanga biba
omukulu gwolaba ku screen Carlo Ancelotti awono yabadde ali ne mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Ateta. Mikel Ateta ye mutendesi wa Arsenal era yegenze maaso n'okubanga awutula mukulu munne Ancelotti. Kati ebyo nga bimaze okubanga bibaawo, Carlo Ancelotti oluvannyuma lw'okubanga akubwa omupiira home and away ku round of 16 yayisiddwa bubi oba yaswadde nnyo. Okusinziira nga Real Madrid bwemanyiddwa nti omutindo gwayo gubadde gw'amaanyi nnyo. Ate wekituuka mu kikopo kya Champions League Real Madrid ebadde ina edge y'amaanyi ku Arsenal n'okuba nti ebyafaayo byayo bizito nnyo era y'omu kuba etisse ekikopo kino emirundi egiwerera ddala. Real Madrid yazze okubanga ezannya Arsenal nga Real Madrid be ba defending champions, wabula Arsenal negera maaso n'okuba nti emuwuttula n'emujjamu. Kati omutendesi wa Real Madrid omukulu amanyiddwa nga Carlo Ancelotti agambye nti kino tekisoboka, obulumi bw'alina tebujja kubanga bumusobozesa kusigala nga atendeka tiimu eno ya Real Madrid. So Carlo Ancelotti kikakasiddwa nti agenda kutendekayo emipiira emirala 3 gyokka. Agenda kutendeka 2 egya La Liga era season tagenda gimalako. Agenda kusibula ku mupiira ogwa Copa del Rey. Omupiira guno guliyonge na kusomwezi 26 April wembanga nkebedde bulungi era nga Real Madrid egenda kubezanya Barcelona. No matter the results, oba Real Madrid wangudde akakopa ake oba tekawangudde akakopa del Rey, omukulu agambye nti yagenda tajja kusigala mu kiswalo era tagenda kumalako season ya Spain. Kati ekikulu ekibuuzo kiri kimu, mutabani we yagenda okusigala. Omanyi Ancelotti ayina mutabani we era amanyiddwa nga Ancelotti. Bw'oba ojjukira bulungi omupiira ogwabaddewo nga Real Madrid tenazanya Arsenal mu Champions League week eno, Ancelotti yali yaweebwa kaadi nga takkirizibwa kubeera ku touchline. Mutabani we ye yatendeka Real Madrid. Yes, the son, biological son gwazaala ye yatendeka omupiira ogwo, musobola okuddayo ne mukebera mu records. Omupiira gwaliyo over the weekend Real Madrid gwe yazanya. Mutabani wa Ancelotti ye yatendeka omupiira ogwo. Kati ekibuuzo, Ancelotti agenda ne mutabani we oba asira Madrid n'agirekera mutabani we agire nga atwala tiimu eno maaso. But that is Carlo Ancelotti for you. Musajja omukommonsi nnyo wakasigala oba bisiga ebyo ebyekigagga. Ku mulundi guno tebamukkiriza kubanga akommonta bisigalo. Mujjukira wali ku final we yagenda maaso kwanga awangula, yagenda maaso n'okubanga akwatamu ogwataaba, n'agenda maaso n'okuba nti akommontamu here and there. But this time round tebyagenze maaso kubanga bimutambulira nga bwe yabibala, byatambudde ddala nga bw'atabibala mu buufu ofaananako bwebityo. So that is Carlo Ancelotti for you. Musajja wa Katonda agambye nti kaabinnyike mu nsuwa asobola okuba nti avaawo yeeyongereyo. Nange abasiddi omusyonsuzi olunaku olwaleero the night shift njagenda maaso n'okuba nga ngikomya wano mbinnyike mu nsuwa ngende maaso n'okuba nti neeyongerayo. Mbeere bulungi, Mukama abankumbire. Thank you so much. Mwebale nnyo nnyini ddala.